Newankubadde okutegeera si kwa buwaze, Omunnayuganda mpuliriza olunaku lwa leero. Njagala weekako obeereko n'ekyotegeera mu eno vidiyo. Nyamba. N'ekyokubiri sharinga beerako n'egw'ogiweereza. Nkuteeredde wansi awo vidiyo eri mu kutambula. Njagala ogyetegereze nga bw'owuliriza bye ngenda okugamba olunaku lwa leero. Nze okuva we nakitegeera, okuva we nakimanya nti bano abantu sigenda kukera ku makya mbeere bo. Era nga siri kibeera natandika okulwanirira ensi yange Uganda nenva mu byekisiru. Okitegedde nenjawukana ku bantu abalala ku ntegeera z'abantu abalala neneegatta ku ntegeera z'abantu abamu abategeera nga nze. Njagala ompulirize ku byengenda okugamba gwe Omunnayuganda. Gwe Omunnayuganda mpuliriza nga saawudde mu ggwanga naye ng'ozaalibwa mu Uganda ebyaddala. Mpa amatugo era tambuza vidiyo eno nakikusabye dda amazima ga Katonda. Tuli mu kulwanirira ggwanga lyaffe libeerewo bulungi. Gwe Omunnayuganda bw'oba ng'okimanyi nti togenda kera ku makya ofaanana abantu bano oba obeera abantu bano, njagala ompulirize kubanga ne example ziri weeziri bakozeseza Abannayuganda bangi nga babasuula. For example, ndowooza olaba mutabani wa Nyanzi kye bamukoze. Bano weebati bwe bakola eva. Weebati bwe bakola eva. Njagala ompulirize mweno vidiyo gye ndi mu kukolera olwaleero era njagala ompa amatugo. Bo waliwo kukola diversion ez'ekisiru ng'era bakozesa Munnayuganda mwennyini bo basigale mu buyinza. Mutabani wa Nyanzi kamwogereko katono nnyo naye nga si vidiyo si yandeese. Mutabani wa Nyanzi yalya obukulembeze bwe Makerere naye nga tajidde ku kadi ya Nuupu. Ebyo tebitukwatako era tewali gye bikolera. Olowooza Robert Kyagulanyi yali musiro obutagimuwa wanki bino byali asuubira. Kati gwe Omunnayuganda ategeera va ku katego ka Museveni. Owulira ono Museveni tolibeera ggwanga lye era tolikibeera ono ye atukozesa bukozesa akozesa gwe Omunnayuganda era yamala kwavuwaza we yamanya nti akwavuwaziza era alina kukozesa nga bw'ayagala. Mpa amatugo gwe Omunnayuganda mpuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu ali bweru mu nsi z'ebweru ali mu kulwanirira gwe Omunnayuganda okununula ensi yo nga gwe Omunnayuganda era olina kumubeera mabega osobole okuyimirirawo. Yeetaaga omukono gwo, yeetaaga sapooti yo gwe Omunnayuganda. Museveni yeetaaga sapooti yo gwe Omunnayuganda. Museveni yeetaaga sapooti ya Munyarwanda munne. Owulira kubanga Museveni si Munnayuganda. Omunnayuganda yali mu kukulwanirira muve ku diversion ez'ekisiru. Ompulira Omunnayuganda njagala ompa amatugo. Ssenyonyi yavuddeyo n'apostinga n'agamba nti ababaka ba NUP ababaka ba NRM bali mu kulya ssente babawadde milioni 10 eza accountability ez'Abannayuganda ez'essente milioni 10 tuzaagala. Wabula bavuddeyo ne babateekamu diversion ez'ekisiru nga baagala kujjawo kiri Joel Ssenyonyi ya postinze naye ng'essente bali mu kuzirya. Owulira Museveni njagala nkugambe kino nti twagala accountability ya milioni 10 kiwawadde ababaka bonna. Ekirala Abannayuganda bali mu kufiira mu makomera. Abannayuganda bali mu kufiira mu malwaliro tebalina buyambi. Emilioni 10 kya mugaso ki eri omubaka afuna emilioni 2 buli mwezi kwa 3. Njagala kubuuza Museveni kiki ekikuganyisiza okutereeza eggwanga okutereera mu kifo ky'okutereeza eggwanga milioni 5 obiwadde babaka wanje. Njagala Omunnayuganda oteeke wana amatugo wuliriza. Lwaki Museveni asitula zino ssente okuwa ababaka mu kifo ky'okulongoosa eggwanga ligende mu maaso? Gwe ku kibi ky'oli mu kwogerako wabula ye ali mu kusitula ssente aziwa. Ekyo tekikumala kutegeera gwe Omunnayuganda. Mbagambye kano kaabagezi bokka. Omunnayuganda mpa amatugo. Owulira kati kankubuulire Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku final touch foreign policy. Nze yo foreign policy nali ngirekedde Shama nga ngivuddeko kubanga Shama yali agisobola bulungi naye kati kankunnyonnyole. Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku final touch ekwata akabadiya Museveni nga tagenda kuddamu
kwogera yadde n'omulundi n'ogumu. Navayo ne mbanyonnyola ne bagamba nti 2026 teriyo essasi ligenda kufuluma mu Uganda wano nga tuli mu kulonda ne muwakana. Naye mugenda kirabako. Mugenda kyerabira ku bumu mwennyini. Amazima ga Katonda kigenda kubeerawo. Naye nga ebirala bigenda kujja mu tega amatu gammwe, diversion zigenda kubeerawo, mubeerewo n'amaaso gammwe nga mulaba. Naye nga wetutuuse wano wetutuusiza mu 7 bino byakola byalina okukola. Owulira talina kyazzaako. Omuna Uganda wake up. Olina kubeera mabega wa Robert Kyagulanyi Center tutwale omusajja muve mu diversion ez'ekisiru.